alihsanu an tabuda allaha kaannaka taraha, ye muntu okusinza allah ngaalinga akolaki, fain lam takun tarahu fainahu, bwoba tomulaba yakolaki. Abaffe embeera eyo tugifuna nga tusaala, embeera eyo tugifuna nga tusaala, embeera eyo tugifuna nga tufuna wudhu, embeera eyo tugifuna nga tukola ibadaati zonna zetukola. Kyolaba nti waliwo abasajja abatukulembera nga bakola ebintu olwaleero ffe bitwewuunyisa. Waliwo omu ku battabi'i allah yamugezesa n'alwala okugulu nga kulina kutemwako, tegerekeka. Abasawo bonna ne begatta nti okugulu kulina kukola ki. Ne bamugamba sheekh okujjako okugulu okwo yali Rabia, okujjako okugulu okwo tulina kumala kukutamiiza otamiire oleme kuwulira bulumi. N'abagamba nze ku myaka gyempangadde nga sibangakawo dakiika n'emu nga simanyi bikwatagana na allah wange, ekyo tekisoboka. Namuga tetusobola kukusalako kugulu ngaowulira obulumi. N'agamba nze kambawo amagezi, bwe munaalabanga nyingidde mu swala mujje mutemeko okugulu. Bwekasobola nga ngambye nti allahu akbar mujje mutemeko ki. Nze bwe nyingira mu swala mba siwulira biri wabbali waayo. Bwe yali agenda okusaala bwati, agenda okulaba nga bakanyama bali awo, n'abuuza bano baaki nti obulumi bunaba bukususseeko bajja kukukwata ku kifuba tukole ki paka lwe tunakukutulako okugulu. Nabagambye abo tebetagisa. Nabagambye kasamulanga nyingidde mu swala nga mukolaki, mutegeke byonna bye mulina okukozesa, kubanga okusalako kwedda kwe basalangako okugulu si bye bino byolwaleero. Balina kuleeta musumeeni, baleeta ki kale nga balina okukutula eggumba. Bwe yayingira mu swala bwati okusaala, bano bamusala nga teyenyenyeza nako, ali mu sura zasoma Qur'ani paka lwe bamuggyako okugulu. Okugulu bamala okukutulako, ekyamuzza engulu nga baleese butto omubugumyeko gwe bakozesanga edda mu mbeera ey'okuziyiza omusaayi okukolaki, banyikamu okugulu bwe bati ekiwundu musaayi gulekerawo bati, kati bwe bassamu bwe bati mu butta ayokya n'azirikako. Agenda okudda engulu, ababuuza nti okugulu mwakuggyeko ddi? Nti tewawulidde. Naganzi bwe mba mu swala mba siwulira biri wabweru waayo. Omutima gwe gufe kufa olwaleero tusaala eswala ngaolina ebirowoozo nga 100 mu mutwe, okitegedde? Kino oli ayinza okukyewuunya naga nti yo sitole, si sitole basebu byaliwo ku balongoofu abakulembera. Gwe olwaleero nawe kisoboka, okimanyi nga kisoboka. Bana beetikka emigugu egy'amaanyi, ayinza okusalwa ekintu nekimusala mu mugongo n'atamanya nti kimusaze, n'akitegeera nga zeeyokka. Ti ate kino oba kyansaze ddi? Agenda okuwulira obulumi bwakyo ng'aliwa nekyo ekibuziza obulumi obwo. Bizinesi gyaliko kati ebirowoozo biri ku ssente, okitegedde? Essente gyanoonya ebuziza obulumi. N'oli naye bw'aba ku Allah ng'asaala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ebirowoozo byonna bisigala ku ye, ebisigadde abatamanya. Bingi ebyafaayo kuba bingi ebyafaayo ku balongoofu abatukulembera
ngaomuntu yayimiriranga wayimiridde bwati okusaala eswala ngaolowooza ati nkonge yayimiriddewo. wali mubawuliddeko abo ngaomanya nti bagendanga okutegeera nti yali awo yali muntu nga amaze kufanaga nti enkonge yayimiriranga awo yalagawa nti ayo gundi yafa bamuziika.